Musibye mutya mikwano gyange baganda bange amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago. Leero tugenda kuyiga ku ndwadde eya pressure naye nga sinaba kweyongerayo nkusaba olikinga vidiyo eno bw'oba ogyagadde towerabira okugisharinga ate n'ekirala subscribe osobole okufuna updates nga ntaddeyo vidiyo endala. Obulwadde bwa pressure bulwadde buzibu nnyo era nga tuyinza okubuyita silent killer kubanga busobola okuluma oba osobola okubeera nabwo okumala ebbanga naye nga tolina kabonero akamu kalaga nti oli mulwadde wa pressure, naye ne weesanga nga lunaku lumu zitabuse ne zikuleetera ebizibu eby'enjawulo nga bwe ngenda okukulaga wansi. Omuntu okulangira nti olina pressure tukukebera emirundi 2 oba 3. Ng'engeri esooka tusobola okupima lw'oba otuuse mu ddwaliro. Bwe tusanga pressure eri waggulu ne tukugamba wumulamu eddakiika nga 5 ne tuddamu ne tugipima. Bwe tusanga ng'era eri waggulu tuyinza okuddamu omulundi ogwokusatu ne tukuwamu eddakiika era nga 5 ne tuddamu ne tugipima okusobola okuggyawo kiri wali abantu abafuna pressure ng'atuuse ku ddwaliro. So ensonga lwaki tukuwaamu obudde nti oba owummula. Then engeri endala tuyinza ogipima era emirundi 2 oba 3 nga tuyisaawo wiiki namba tukupima lw'obozze ne tukugamba komawo wiiki ejja lunaku lwe lumu ne tukupima, ne tugamba komawo wiiki eddako lunaku lumu ne tukupima. Then bwe tusanga ng'eri waggulu nga tulyoka tukulangirira nti nno olina pressure ey'owaggulu. Pressure eno ebigireeta family history obanga ewammwe waliyo abantu abatera okulwala pressure, obukadde okusinziirako okutandikira ku myaka nga 45 n'okugenda waggulu kubanga abakadde bano emisuwa gyabwe giba gitandise okukakanyala n'okufunda nga tegikyasobola kunaanuuka bulungi kukkiriza musaayi kuyitawo. Kati ne weesanga nga omusaayi oluusi tegukyasobola kuyita mu misuwa bulungi ng'omutima gwetaaga okukuba ennyo okusobola okukola ki okuyisaamu omusaayi ogwo. Then omugejjo oguyitiridde waliwo kye tuyita body mass index, omuntu azitowa okusinziira ku buwanvu bwe bakupima obuwanvu bwe oba mu meters oba mu centimeter ne basobola okupima weight yo gy'olina okuzitowa. Omu alina range ye, si buli omuntu ajja kugejja nga bw'ayagala. Then waliwo kye tuyita okubanga tokola nnyo dduyiro nga tokola exercise ng'oli awo osiba waka n'okeera n'oyingira emmotoka n'ogenda ku mulimu n'otuula mu office n'osiba ku computer obudde ne buziba n'odda mu mmotoka n'oddayo ewaka n'enkya n'okiddamu n'eruli n'okiddamu. Kwe kugamba n'obeera bw'otyo nga toyina mulimu gwonna gw'okola guyinza kutuuyanya oba guyinza kuwa binywa byo maanyi. Ekyo nakyo kye kimu ku bintu ebireetera pressure okuba nga ajja gy'oli. Okulya ennyo omunnyu oguyitiridde, omunnyu si mulungi nnyo, omunnyu guyina engeri gye gwongezaamu pressure. Oba osobola gwesonyiwe, guyina n'engeri gye gwongezaamu blood volume ate nga blood volume bye bimu ku bintu omusaayi bwe gubeera nga mungi ng'ate emisuwa gyo mifunda oba nga mitono, bye bimu ku bireeta pressure okuba nga eri waggulu. Okunywa ennyo omwenge n'etaaba basigala nabyo biviirako pressure okuba nga ajja. So bw'oba osobola bikendeeze. Waliwo n'endwadde eya sukaali oba diabetes. Ebintu bino bya Luganda nnyo ne pressure bitera kubeera byombiriri. Kino bwe kibeera n'ekiri kibeerawo ate n'engeri gye biri nti byonna biva emu ku nsonga ebireeta guba mugejjo weesanga nga bibeera mu kifo kimu. Kakati obumu ku bubonero bwa pressure twagambyeko waggulu nti oyinza okubeera naye naye nga tomanyi, naye waliwo era lw'osobola okufuna obubonero nga buno. Oyinza okuluma omutwe ogwo nga ne bw'omira eddagala oluusi guwumulamu kati ne gumala ne gudda, okufuna ekifu ku maaso, okufuna n'obeera ng'olina engeri y'akamunguluze
ebintu tubitegeera bulungi, obunafunafu, ekimenyomenyo, olumu oyinza okuwulira ng'emmeeme ekusindiikirira oluusi n'okusesema, oyinza okuwulira ekifuba muli nga kiringa ekirina ekikikutte munda, ng'olinga alina ekintu mu kifuba nga kiri tight, oba nga kizitowa, oba nga kifunye obulumi. Oyinza n'okuziira, n'ofuna okuziira n'oba nga tossa bulungi, obunafu generally n'obeera ng'oli munafunafu. Embeera ezifaanana bwe zityo oyinza okwekengeramu n'ogenda mu ddwaliro ne bakukebera ku ndwadde eno eya pressure gye twayise silent killer. Obulwadde buno engeri ennyangu ey'okubujjanjabamu oba olina kugenda mu ddwaliro, naye ky'olina okumanya nti obulwadde buno munnaaye tebuwona, oba olina okubeera nabwo paka, naye tebutiisa. Oba ng'oli ku ddagala ng'olimize bulungi, osobola okuwangaala emyaka gyonna nga tolina buzibu, nga n'emirimu gyo gyonna ogikola. Naye oba olina okugenda mu ddwaliro n'omira eddagala ng'omusawo bw'alikuwadde, tolivaako nga takugambye, tolikyusa nga takugambye. Munnaye abaddugavu tukkiririza nnyo mu ddagala egganda, naye engeri gye tutasobola kulibagaana ne bwe tulibagaana era mulikozesa, likozese eddagala lyo, naye n'eryaffe ezzungu tolivaako. Tetugaanye bikozese byombi lwakuba nti ekyennaku kiri nti liri tetumanyi ddoozi yaalyo, ensonga lwaki tetulikkiriza nnyo bantu. Kaakati pressure ono oba tomujjanjabe bulungi, alina ebizibu by'aleeta, muli heart attack, heart failure, stroke, omuntu osannyalala, oba omutima ne guba nga gusirika, oba ne gulemererwa, ensigo ne zisirika, ayinza okukosa amaaso, akukosa amagulu oba ne gaba nga gakuluma, obukoowe obusukkiridde. Kaakati waliwo ebintu ebirala bye tuba tulina okukola okusobola okukendeeza ku pressure eno oba okwewala ebizibu by'eyinza okuleeta, ng'ebimu ku byo kwe kubanga omuntu olekeraawo okunywa sigala, olekeraawo okunywa omwenge oba n'ogukendeeza, n'okendeeza obunene omugejjo omuyitirivu ennyo, n'oba nga olya bulungi, olina okulya obulungi, n'olya ku vitamins, n'olya ku katunguluccumu, n'olya ku fish oil, n'olya ku bintu eby'enjawulo ebitaliimu masavu, emmere etaliimu nnyo masavu oba cholesterol. Weerabira kumira ddagala ng'omusawo bw'aba alikugambye. N'ekirala oba olina okukendeeza stress, ebintu byonna ebikweraliikiriza kubanga nabyo birina engeri gye birinyisaamu pressure. Awo ojja kulaba nga pressure egenda ekendeera, naye ne bw'eba nga tekyaliwo, munnange tolekeraawo kumira ddagala. Pressure eyo already eba yamala dda okucyankalana, bw'olirekeraawo esobola okushuutinga omulundi omu n'eyambuka, ne wasanga ensigo ezoonoonye, omutima gwabizza, amaaso egatulisizza, amatu gawuuma, omutwe gukuluma nnyo. Kale ne weesanga nga omusawo agenda okugikkakkanya nga bamaze dda okusannyalala, ate okusannyalala okwo kuba tekugenda kudda. Kale bannange, mwebale kulaba, mwebale kuwuliriza, teweerabira okusharinga vidiyo eno n'okusubscribinga. Tusikana ate mu vidiyo egenda okuddako. Mwebale nnyo.